Mukama Katonda tukoze bulungi bannange okubeera nga akyatuwadde obulamu. Tumwebaza kubanga bw'aba tatuwadde bulamu tetuyinza kubeera balamu. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga kwaffe ku bikwata ku kutuukiriza enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo, eri buli kinoomu ku ffe, kubanga twalaba nti buli kinoomu ku ffe alina enteekateeka ya Katonda gy'alina okutuukiriza, oba nakiyita okuteesa kwa Katonda kwalina okubeera ng'atuukiriza nti Katonda alina okuteesa kwe yateesa, alina enteekateeka gy'alina gye nnina okubeera nga ntuukiriza. Kaakati tuzze nga tutunuulira obutundu obutali bumu mu musomo gwaffe guno. Nze Magezi, omulabirizi alabirira obuweereza obwa Holy Gospel. Twasooka ne tulaba nti buli kinoomu ku ffe alina okuteesa kwa Katonda oba entegeka ya Katonda gy'alina okubeera ng'atuukiriza. Era ekyo kye tukyagenda nakyo mu maaso. Omulundi ogwayita nayogera ku kigambo ekigamba nti nga Katonda tannaba kubeera nga akuleeta mu bulamu buno, nga tannaba kukuleeta mu nsi muno, yasooka kuteekateeka ekyo ky'olina okubeera ng'okola oba ky'olina okubeera ng'otuukiriza, kye nannyonnyola omulundi ogwayita. Kakati ku mulundi guno ŋŋenda kwogera ku kigambo ekigamba nti okuzaalibwa wazaalibwa lwa kutuukiriza ekyo Katonda kye yateesa. Wazaalibwa okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Katonda kye yateeseza obulamu bwo, ekyo y'ensonga lwaki wazaalibwa osobole okubeera ng'okituukiriza. Gwe kennyini wazaalibwa okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Nayogerako okwo bwe nali nga njigiriza mu kusooka ku Yokaana 18 olunyiriri olwa 37. Mukama waffe Yesu Kristo bwe baali nga boogeraganya ne Piraato. Piraato n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo nti oli kabaka? Era Mukama waffe Yesu Kristo n'addamu n'agamba nti oyogedde, kubanga nze kabaka. N'ayongerako ng'agamba nti nazaalirwa ekyo era ekyo kye kyandeesa mu nsi. Mukama waffe Yesu Kristo ng'agamba Piraato nti oyogedde bulungi okumpita kabaka. Lwaki? Kubanga ekyo kye kyandeeta mu nsi. Nazaalibwa kubeera kabaka era ekyo kye kyandeeta mu nsi. Nga Mukama waffe Yesu Kristo amanyi lwaki yazaalibwa, n'ebirala bingi nnyo ng'ebiwandiiko ebigenda bituwa, naye Mukama waffe Yesu Kristo ayogera nti nazaalibwa kubeera ekyo. Abantu bangi mu byawandiikibwa aboogerebwako nga baamanya lwaki baazaalibwa, lwaki baali weebali mu bulamu buno. Era Katonda waffe akyagala nnyo, era kigendererwa ki omuntu okumanya lwaki waali, aliwo okutuukiriza ki mu bulamu buno. Bw'amanya alyoka asobole okubeera ng'atuukiriza. Olwaleero ŋŋenda kugaziwamuuko katono ku nsonga eyo ga nti wazaalibwa okutuukiriza entegeka ya Katonda eri obulamu bwo, oba okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo, oba ekigendererwa kya Katonda. Ebigambo bino bisatu byonna bitegeeza ekintu kimu. Tugenda kulaba mu lubereberye essula eya 25. Mu ssula eno eya 25 tulabamu okuzaalibwa kw'abaana babiri, omu nga Yakobo ne muganda we Esawo. Kwabo ababiri Mukama atulaga nti yalina enteekateeka buli omu gye yali alina okubeera ng'atuukiriza. Bwe bali tebannazaalibwa, Mukama Katonda n'agyogerako, ate era ne bwe bali bamaze okuzaalibwa nga we bali, tulaba nti nno entegeka eyo buli omu yatuukiriza ekyo Mukama Katonda kye yayagala abeere ng'atuukiriza. Bano baali baana babiri, baazaalibwa taata ne maama nga y'omu, baakulira mu lubuto lumu, naye nga buli omu Katonda amulinako enteekateeka ya njawulo.
ngenda kusoma okuva mu Lubereberye essula eya 25 olunyiriri kantandikire ku 21 okutuuka ku 23. 21 lugamba nti Isaaka ne yeegayirira Mukama ku lwa mukazi we. Isaaka yeegayirira Mukama ku lwa mukazi we kubanga yali mugumba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe, ne Lebbeeka mukazi we n'aba olubuto. Mukama yawulira okwegayirira kwa Isaaka era Lebbeeka mukyala we n'abeera ng'abeera olubuto. Olwabirimu ebbiri lutugamba nti abaana ne bawakanira mu nda ye. Abaana babiri ne bawakanira mu lubuto mu nda ya Lebbeeka. Kati Lebbeeka n'abuuza Mukama nti bwe kiba bwe kityo kyenva mbeera omulamu kiki? Lwaki mbeera omulamu nga nnina obuzibu munda mu nze? Olutalo ng'aluwulira lutandise munda mu ye, era olutalo luno lwatandikira olw'abaana bano ababiri lwatandikira mu lubuto lwa maama waabwe Esawu ne Yakobo, nga munda mu maama waabwe olutalo baalutandise dda naye nga tebannaba na kubeera nga bazaalibwa. Kati awo Bayibuli etutegeeza mu lunyiri olwa22 nti Lebbeeka n'agenda okubuuza Mukama, ne Mukama n'amuddamu mu lunyiri olwa23. Amuddamu atya? Mukama n'amugamba nti amawanga 2 gali mu lubuto lwo. Abaana 2 naye Mukama bw'abanga aboogerako abayita nti amawanga 2 gali mu lubuto lwo, n'ebika 2 biryawukana okuva mu byenda byo. Bagenda kubeeramu ebika 2, bagenda kubeera amawanga 2 ag'enjawulo, n'eggwanga erimu linaasinganga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. Omukulu anaaweerezanga omuto. Mukama addamu Lebbeeka. Lwaki? Mukama Katonda ye Katonda amanyi enkomerero nga n'entandikwa tennabeerawo. Njagala nnyo ekintu kino tukitegeere kye kitegeeza. Abantu abamu balowooza nti ebimu bye tukola oba engeri gye tweyisaamu nti Mukama Katonda ye yabiteesa neeyise nga bwe nnina okweyisa oba nkole nga bwe nnina okukola. Kwegamba kyentegeeza nti bwe mbeera nga nnina ebitali birungi bye nkoze, oli ng'alowooza nti Mukama ye yabiteesa. Nedda. Naye kiri nti Mukama aba yakimanya nti ogenda kukikola. Mukama aba yamanya nti ogenda kweyisa bw'otyo. Mukama yamanya nti ogenda kukola bw'otyo. So si nti yakusindiikiriza okole ekyo ky'oteekeddwa okukola. Njagala nnyo ekyo kitegerekeke. Katonda waffe si yatusindiikiriza tukole kye tuteekeddwa okukola, naye ye Katonda atumanyi nga tetunnaba na kubeerawo nti magezi bw'alizaalibwa ng'ali mu nsi ku lunaku bweruti ne bweruti agenda kukola bw'ati ne bw'ati. Awo ate omulala waabuuliza nti kakati bw'abeera yakimanyi lwaki tanziyiza n'aŋŋaana okukola ekyo ekitali kirungi. Mukama Katonda bwe yali atutonda ng'abantu yatuwa okwesalirawo. Mu Lungereza kye tuyita free will. Yatuwa okwesalirawo, era okwesalirawo okwo Mukama takutyoboola, takuyingiriramu. Yasalawo n'atuwa kye bayita okwesalirawo. Neesalirawo enneeyisa yange, neesalirawo bye ŋŋenda okukola, neesalirawo bye ŋŋenda okwogera. Kati ekyo Mukama takiyingiramu, yakitulekera. N'olwekyo kaakati mu lunyiriri luno olwa23 tulabye Mukama n'agamba nti amawanga 2 gali mu lubuto lwo, n'ebika 2 biryawukana okuva mu byenda byo, n'eggwanga erimu lirisinganga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. Omukulu anaaweerezanga omuto, nti Esawu anaaweerezanga Yakobo. Tugenda kulaba lwaki kyajja bwe kityo, naye kansooke tugendeko mu ndagaano empya nga musajja wa Mukama Pawulo atunnyonnyola ye nga bw'ategeeramu ebintu ebyo. Bw'oba osomye mu Baluumi essula ya 9 olunyiriri olw'11
n'olw'12 Baluumi 9, 11 ne 12 nga Pawulo atunnyonnyola ku bintu bino. Ku lw'11 aga nti kubanga nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere, si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo ayita. N'agambibwa nti omukulu aliba muddu wa muto. Omukulu aliba muddu wa muto. Mukama Katonda amanyi enkomerero ng'entandikwa tennabeerawo. Yamanya enneeyisa y'abaana bano bw'egenda okubeera, yamanya emitima gyabwe bwe gigenda okubeera, yamanya ebikolwa byabwe nga ebigenda okubeera. Era ekyo kyaleetera Mukama okumanya aluwa ku babiri gw'alina okwesigisa okubeera nga yatwala mu maaso endagaano ya Ibulayimu. Endagaano Katonda gye yakola ne Ibulayimu, Mukama n'abeera ng'agyesigisa omuto n'atagyesigisa mukulu. Naye nga kyava ku ki Mukama agyesigisa omuto? Kubanga yali amanyi nga tebannazaalibwa biki bye bagenda okubeera. Ebyawandiikibwa bitulaga, era nga bwe ngenda okubisoma naye weebuuze nti singa ku baana bano ababiri Yakobo ne Esawu aluwa gwe wandyesigisiza endagaano okusinziira ku ebyo bye baali. Okusinziira ku ebyo bye baali. Nga tuzzeyo mu Lubereberye essuula eya 25 okuva ku lunyiriri olwa 29 okutuukira ddala ku lwa 34. Tugenda kusoma tulabe kiki ekyali mu Esawu. Ekyo ekyaleetera okubeera nga Esawu teyeesigisibwa ndagaano ya Ibulayimu okubeera nga yagyongerayo. Mu lunyiriri lwa 29 wagamba, Yakobo n'afumba omugoyo, Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko ng'akooye nga talina maanyi. Olwasatu, Esawu n'agamba Yakobo nti ndiisa nkwegayiridde omugoyo ogwo mumyufu kubanga sirina maanyi. Erinnya lye kyeryava liyitibwa Edomu. Olw'31 Yakobo n'ayogera nti nguza leero ebyobukulu bwo. Nguza leero ebyobukulu bwo. Olw'32 Esawu n'agamba nti laba mbulako katono okufa n'ebyobukulu biringasa bitya. 33 Yakobo n'amugamba nti ndayirira leero. N'amulayirira n'amuguza Yakobo ebyobukulu bye. 34 Yakobo n'awa Esawu emmere n'omugoye ogw'ebijanjaalo, n'alya n'anywa n'agolokoka ne yeegendera. Bw'atyo Esawu n'anyooma ebyobukulu bwe. Nsomye okuva mu Lubereberye 25 nenva ku lunyiriri lwa 29 ne ntuukira ddala ku lwa 34. Akati twagala tulabe ebigambo ebyo bikola bitya, bitegeeza ki? Ebigambo ebyo bye tulaba nga tebinnaba kubeerawo, ng'abaana abo tebannaba kweyisa nga bwe beeyisa. Omu afumba omugoyo n'omulala asaba omugoyo okugulya. Katonda yali yakimanya nti kigenda kubeerawo. Njagala okukkaatiriza nti Katonda si ye yakireetera okubeera bwe kityo, naye kyava ku buli omu omutima gwe nga bwe gwali. Omutima gwa Esawu gwali tegutwala ekyo kyalina ng'ekikulu ekyokubeera nga ye mwana eyasooka okuzaalibwa. Mu mpisa ez'eggwanga lya Isirayiri omwana yasookanga okuzaalibwa era nga ne mu mawanga amalala ng'aba n'enkizo nnene nnyo ku banne abazaaliddwa oluvannyuma. Kaakati mu mbeera eno olw'okubeera nga Esawu eyasooka okuzaalibwa yalina enkizo ng'ayina kye bayita okuba nga ye mukulu mu buzaale, ng'ekyo kimuwa byonna kitaawe bye yandiwadde omwana omukulu. Omuto ye n'afuna ebyo ebirina okuweebwa omwana omuto. Naye nga bwe tulabye ekyaliwo nti Esawu ava okubeera nga ava okuyigga, akomawo ng'akooye, n'asanga muto we ali waka afumbye omugoyo.
muto we n'amugamba bw'oba oyagala nkuwe ku mmere yange oba oyagala nkuwe omugoye gwange olina kusooka kunguza ebyobukulu bwo okubeera nga kati nze mukulu gwe n'ofuuka omuto gye ndi okubeera nga kati nze mukulu nze Yakobo mbeere nga kati nze mukulu ate gwe yansooka okuzaalibwa obeere nga gwe muto. Esawu n'agamba ndaba enjala ennuma nnyo ebyokubeera nga nze mukulu biringa saaki. N'amaliriza ng'abimuguzizza ate Bayibuli etugambye nti n'amulayirira ku Lwasatu mu ssatu. Yakobo n'amugamba nti ndayirira leero, n'amulayirira n'aguza Yakobo ebyobukulu bwe. Amaze okumulayirira nti kaakati munnange newankubadde nze nasooka okuzaalibwa naye kati gwe mukulu wange. Ekyo kye kivaako Katonda oli eyakimanya tekijja kubeerawo okutegeeza Lebbeeka nti abaana bano bwe banaazaalibwa ate omukulu yagenda okuweereza omuto, kubanga Katonda yamanya nti ekiseera kirituuka Esawu n'abeera ng'atunda ebyobukulu bwe. Ekyo ne kibeera bwe kityo nti mu baana bano mu ntambula yaabwe ne batuukiriza ekyo ekyali kyayogerwa Mukama naye nga kyava ku kiki Yakobo kye yali na ki Esawu kye yali. Kati njagala twebuuzeemuuko nti Katonda bw'asalawo okubeera nga endagaano ye agenda kubeera nga agikuuma okuyita mu Yakobo so si mu Esawu. Senga gwe wali omanyi ku baana bano ababiri n'omanya kiki ekigenda okubeerawo nti omu ku bo ebyobukulu bwe tagenda kubitwala ng'ensonga, sirowooza nti naye wandibadde omwesigisa endagaano okubeera nga yagitwala mu maaso. Katonda waffe kyeyava akola bw'atyo kubanga yali amanyi abaana bano emitima gyabwe nga bwe giri nti omu agenda kunyooma ekyo kyalina era munne ye akitwale nga kikulu, kubanga Yakobo yatwala ekyokubeera nga mukulu nga kikulu, yakitwala nga kikulu ng'era afuba n'okubeera nga akikolerera okulaba nti nno akitwala era n'akitwala n'amaliriza nga n'endagaano eya Ibulayimu yagendera ku ye yagituukiriza okutuuka mu baana be n'emirembe nga bwe gyatambula. Ti n'olwaleero ye nga Yakobo n'eggwanga eddambe lya Isirayiri lyatuumibwa okuva ku linnya lye Mukama Katonda lye yamuwa. Kaakati awo tulabye nti okuzaalibwa twazaalibwa, wazaalibwa, nange nazaalibwa n'omulala yenna tutuukirize ekigendererwa kya Katonda. Tutuukirize ekigendererwa kya Katonda kubanga Katonda yatumanya nga tetunnaba na kuzaalibwa. Wazaalibwa kutuukiriza ekigendererwa kya Katonda oba enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Tujja kweyongerayo tulabe n'ebirala. Nja kwogera ne ku ngeri y'okulokoka nti era Mukama yakulokola osobole okutuukiriza enteekateeka ye gy'oli oba eri obulamu bwo. Mukama abeere nammwe